Jojo William Semanda, Senior Commercial Officer for Komansimbi District. Tujimaze okwogera kwa chairperson w'ekitundu akiikiriddwa era ebinaba biweereddwa mu bbaluwa. Tewali kwogera kwe nazze nakwo, nazze kuwulira bye munaayogera n'obutaleeta nnyo commotion ogwe mwawo obuyinza ajja kuba abaddiramu. Naye bwe kiteewalika osobola okusaba olusa owali ate oluvannyuma akole ki agende kubanga obudde twabayita ssaawa 4 naye muzereeti n'olwekyo weda kintu kyengeza kubategeera kati nipese mu kutetuwangana ekitiibwa agenda kyogamba kati tugoberera agenda bw'amala olipooti tujja kuba tuwa ebirowoozo byaffe. Neyanza nnyo okumpa obuvunaanyizibwa obwo. Booda bamubuuza n'ebibuuzo bingi ng'ebintu babikoloboddeko ebya kibinge. Emmotoka eyo lwefuluma yalina emmanju nga emipiira egimu ne bagiteekako n'ekola ki n'egenda. Bwe yawulidde nga tumugabidde ku mpapula zino kubanga emmotoka eyo mweri. Wano wonna twakosera nakyewa emizindaalo eyampaddeyo 2 byakwesolooza era waliwo awali akabbo. Buli omu kaalina aleete waliwo ewa mwami Kamulegera nagenzeeyo ku kyuma nabagambye ennondoola ebyaffe eby'obugagga. Waliwo n'ekyuma ekimu kye babbamu bajja kyogera singa babaddewo aliibe ne muzeeyi Kamulegera. Twagala tufune obwenkanya ku lwa boodi eno eriwo naye baayogedde dda bammemba. Ekikolebwa kigenda kukolebwa temutya nsonga yonna. Naye mukuma obukkakkamu baleme gamba nti basaakiriza. Saba muteese n'obukkakkamu tuve bulungi. Sebo kamange wamu ne boodi tubiyiwe tusobole okufuna abantu abanatutwala mu maaso mu Kibinge Coffee. Mu mwezi ogwa January nga 27 mu budde obwo bammemba mbategeeza twalina ku akawunti obuwumbi 2. Emmwanyi ezaali mu sitoowa wano zaali miliyoni 5. N'obyobugagga bwa Kibinge Coffee 2019-21 paka 2022 we twagenda bwali buzitowa obuwumbi 6. Obujulizi bwonna tubulina. Kakati bwasigala obuwumbi 2. Ekyennaku byonna biri mu mabanja. Mu 2 mu mwezi ogwa January bwe twalonda akajiko ka vetting kaliwo nga bifaananyi tekakolangako n'okutuusa kakati. No ebibanja byonna bisinge. Twabisinga tufune ssente tugule emmwanyi. Kati jjo nembuuza oba mugule emmwanyi bammemba ababanja bayitirivu. Waliwo abamu abakoze ne statement twazituteyo bukomansimbi fayiro yaguddwawo ng'abantu babanja URA ebanja abakozi babanja. N'ekirala ekikwasa ensonyi mukitegeere kyonna emmwanyi ezigenda ku Yugakofu wajjawo akacyankalano bo balya banywa bongera kusaasaanya ng'ate tewali mulimu guvaamu ssente gwe bakola. Basebo ne bannyabo abakazi bwe bayitirira okunoba kitegeeza omusajja yalinako ekizibu. Kibinge Coffee yakabeera ne bajjeno manager 4 mu myaka 4 era bakabeera ne ba accountant 6 ne kati ow'omusanvu
gwe baataddewo Kyakuwadde John ye mwana wattu talina bisaanyizo bimufuula n'omumyuka wa accountant. Ssente ezitundiddwa mu Kaawa bakwasa Chairman Sewedi kulya, era y'ensonga lwaki bapangisa edduuka ku Muganzirwazza e Kampala, naye nga bakimanyi bulungi nti terisobola kukola. Era bagayo twagasasula Bank of Africa letu banje obukadde 526 twasigaza 140. Abalimi bali mu milioni 4. Naye abalimi bennyini abo tubabanja akawumbi kamu obukadde 2. Era bajimaze wali yali Bank of Africa sente ze mwatulagira batoyiza kwewola sente notekayo musingo oteko kubanga otekayo ki omusingo kati ogwo omusingo gwe bateekayo gubadde gugwa mu myezi December. Management netuula sente zirwayo ne bano ze batugamba okutuwa ba-UDB nga tubawadde tebanazituwa ne sente ziri ze twasibako ebweru nga tutaddeyo ng'omusingo ate banka etwala ki ebintu bintu ki kyetulaba kyetusobola okugyamu sente baleme kutwala kalina ku milioni 14 kubanga eyo kalina tegula 14 balansi asigaddeyo mutono tusobola okufuna sente ewalala netunulani kalina ne batula ne balaba naffe ne batutegeeza boodi kyetulabye amangu ddala tuyina poloti wali wansi ne kamotoka kano kaani nuwa tusobola obitu ne tubabuuza bisobola okuvaamu sente ne batugamba katutuma abantu babalire tuyite nowabanja atubuulire sente zikola ki ate kyembadde nzijjamu looni yavaawa zakola ki Wanja wekiri ani yakigula tubuulire kimala sebo kakati sebo twagala okufuna kyetulikotinga ekitegeeza emmotoka tetundibwa erina wano kitegeerekese kakati nze ndi mukatuliki abamu oyinza okka ku kyaki temutera kundaba naye nina omudaali gwange era mu bukatuliki bwange leero njagala ekitiyo tukiyita ekitiiyo nejjiiko ebeere ki jiiko ekibanja ekyo tekitundibwanga obwo bwe bweyamo bwenjagala mubeere nabwo nga bammemba wabula nga bwe ŋŋambye ejjiiko ebeere ejjiiko n'ekitiiyo kitiiyo emmotoka twagitunda ekyo lwaki nkyogedde nze nga general manager ekintu boodi kyebeera eyisizza tukikole nempa n'obuvunaanyizibwa nti tukole ki tukikole era bwembeera nakiteekako omukono ne tukitunda nina okukibategeeza mu bwerufu nkimanyi nyinza okufunamu obuzibu ku lw'omulimu gwange olw'ebigambo ebyo naye ye emmotoka twagitunda tugenda teesa ku birala naye ekyo kyo kyekituufu nze saagala nnyo bintu byakubeera nga muzza wano ne tugamba tugenda babuulira bituufu tuteme entutto. Okusooka tulina ebbanja mu Root Capital lya bukadde 360, tulina ebbanja mu Bank of Africa lya bukadde 140 ne bamemba ab'emwanyi mutubanja obukadde 405. Bw'ogattamu awo amangu Root Capital tubanja obukadde 360, Bank of Africa tubanja obukadde 140, bamemba batubanja obukadde 405. Bwengattagattamuko bwe bukadde 905. Lwaki ensonga zino njagala muzitegeere bulungi. Abakulu bano abamu abatubanja nze gwe bateekako akazito mu kukuba essimu ne bakugamba nina n'abankedde ku makya ne baŋŋamba nti ki ekiriwo, nange ne neebuzabuza ne mbagamba mutulindeko ejjemu egenda kutuula tugenda kusala entotto. Nti ab'ekitongole ky'omusolo kibanja ekibiina kyaffe ate nga nakyo kikulu baba nga batubanja tomanya kinaddirira akawunti basobola okuzikwata n'ebirala. Batubala akawumbi kalamba
wano sijja kweka muganda wange Douglas yatuba titugira naye Douglas nono balwana nange tugenda ku mmeeza ya URA ne tubagamba akawumbi kajja katya ne batubalira bino byonna bimugambye emmere ababodi gye balya biki ebyo byonna twatuyana n'abaana bano kabayita abaana ne batutuma buli kintu ekikakasa mwani yabaguliranga emmere kuba tendala yali badde aliisa ekibiina ne buli yafuna ne kaawa gwe twabawa bamutukyajingako ne batubala akawumbi ne tuddayo buli naku batwala empapula ne tusigaza emiliyoni nga 10 balwana olwenda ne luvaako yamulimba ono ayogeddenga omukatuliki nagaze ndi musajja mukatuliki situndanga motoka oli yagaite motoka weeri ekyo twakimaze kati batugulira bitako kati sawo badde nsaba yo boodi gifiise nti eyofu boodi gifiise nti yofu yo tuve wano nga baboodi batuloze n'abalala gwe ewo wayinza okubeerayo omwana atali okumala emyezi ena mbuuza chairman wange omulungi sewoolyoze namyoda oyo mwami ayinza okumala ewuwe emyezi ena nga taziza baana ku ssomero oyo gwe mulaba olubuto olwo buuza siri mumulumbagano olw'ensonga akwatidde sente za nze mbeera ntya nga manje omusajja omunene bw'atyo miliyoni 3 n'okuddagulo ng'afunyiza amatama mbu simanya sente baziteeka luddawa gwe musajja mukulu luulira abakasitoma bano nga buli omu ayagala sente ze gwe ozituulidde simanya oli mu kukola bubaga ku Nabugabo Masaka abakazi abapya okwana bukwanyi ffe tuli eno n'abaffe baano gwe buli siteegi ofuna okulaba nti ofunamu wabula oli mu sente zaffe mwozanyisa nze obudde buno nsobola n'okubulwa ekyokulya onkakasa otya nti olwo olubuto olusobola okusiiba enjala nga nze bwe nsiiba nekutuusa kakati kati nze registra bw'oba okikkanyako nti bakolaki nti bagenda kusasula ennaku 3 okuva leero Mr. Nsubuga alina essomero amanyi deeti abaana gye bagenderako okutandikirako nga 3 February kati ekyo omwana ono nga mmolesezza UNEB omwaka emyaka gye gifudde kakati obusuubira kuwona akozi aweddewo ye mukozi wange asooka yakulira abakozi bali abala onoosuubira otya nti agenda kunkolera kakati se omwana wange teyatuulira UNEB netamu tagenda gitandika ezo deeti zoyogerako zitegeeza nti tamu ejjakuba yatandika dda nze singa nabudde kunoonya ti kuba talirede kulipiitinga na banne nina kunoonya ssomero kati taata kusaba omwana ono mukuwadde nina n'obulwadde w'omutima naye mukuwereekereze onoobatwale kati nze nsigale aga gwamuwolereza sebo mutwale mutwale nina n'obulwadde kyekiremesezza wamusowedde nkiddamu gwe kizibu wamusowedde gwe kizibu ebyo byonna bijja kutambula sooka oddeko ebbali ojja kukomawo nga Trump era okole ki owangule naye kyannaku nnyo nti muzeeyi olemeredde okutwala ekibiina mu maaso ate totta siteringi olemedda njagala olwaleero mwesalyewo nesirina obukulembeze nabumu siyagala bukulembeze naweerezaako netuuka wentuuse sina bukulembeze bwenjagala naye njagala obukulembeze bwa kofi busigale se netujja kuddamu era tuzikole. Yebaze chairman Soweri Serwadda yebale kusoma byabufuzi kubanga mbabuulira amazima chairman yasoma nti omuntu bw'omuggyako okumanya oba byonna obimututteko sebo Kamati Officer abakozi bonna kaabe general manager naye tasobola kwetengera ne office tazimanyi era kyova olaba mu URA yagendayo ebya URA byonna yabimanyi mu banka yagendayo era byonna yabimala ewa commissioner yagenda sebo tewali treasurer
tewali secretary tugambe tulonda board nelonda management naye ate ye adelegatinga ddi obweddawo okulaba ne mwami Kigongo mubikka muleke kubikka nze ekintu kyembuuza kyekyali terina internal auditor abala accountant wajja oyo tuwulira yagenze tunda batulage bwe bajjayo sente ezo zaddawa bazitulage babiyita wiisi kungulu ebintu mubijjeeyo nga mubisogola mubisima abantu bategeere we are human beings ate tutegeera waliwo yatugambye nti aba movement waliwo okutegeera nze movement giwagira nnyo naye tutegeera ndi sharp ate namwe mukimanyi omuntu gw'obanja olina okukebera buli lunaku wasula nga waali ate mwe gwe mubanja gwe mba mwagala ogwo oba omusange w'omubanja kakati omuntu gw'obanja olina okubaga buli lunaku wakiri omulingiza wakola ki wasula okakase nti wakola ki waali kubanga azokkera n'agenda e Sudaani n'oba tokyagira ki kyetusobola okukola abantu bano babanja sente zaabwe omuntu ng'akubanja ne bw'ononyonnyola ebiri waliwo obanyaga nti kati njogera mazima tolina mazima goyogera ng'akubanja tomuwadde sente ze aba ayagala sente ze ye taba na kirala kyonna tuli mu sizoni ey'emmwanyi oba twava mu sizoni y'emmwanyi eyali enzibu ennyo eyaliko ekibiina nga kirina amabanja okuva eri mu balimi olw'ebbeeyi yali ekyukakyuka ennyo n'okusinziira ne ku kontrakiti gwe twazifunira ne twesanga nti twasigala tubanjibwa abalimi era abalimi abo nga batubanja sente eziri mu bukadde 450 wabula era abalimi be bamu babanja ekibiina naye n'ekibiina kibanja abalimi sente eziri eyo mu bukadde 638 nga kuno kuliko sente ze babeera batutte mu nkola ey'okwewola eza loans ze batanazza bulungi kuliko enkola eya farm management kuliko ne advance bwe tuwa abalimi nga sente zino tubeera tusuubira abalimi okuzireeta mu sizoni y'emmwanyi ne twesanga sizoni y'emmwanyi egenda kubeerawo okutandika mu mwezi gwa May gye tuyita sizoni ennene egenda kubeerawo mu mwezi gwa May ng'era tubasuubira bajja bba baleese ssente wabula olw'okuba mu kukyukakyuka kw'ebbeeyi bwe twatundira sizoni ewedde twasigala abamu batubanja era amabanja gaabwe tugamanyi bulungi era tuteme entoto okulaba nga tufuna buli wamu we tusobodde okukwata tulabe nga abalimi abo tusobola okubasasula then ate naffe oluvannyuma tubabanje okutuukirira bali betuguza byetwagala okukyusaamu okuba nti tufuna sente eziwerako tube n'emmwanyi mu sitooku nga tusobola okuguza ffe getwagadde atali yadde contract tuzirina naye zibe nga situzisayininga na sente nti emmwanyi zigula gumu 3 osayininge tugenda okutuuka ozitwala mwezi gw'omukaaga nga zituuse gumu 6 ng'ofiirwa siringi 13 buli kiro ekyo kituleetedde obuzibu bw'amaanyi tulowooza nti tukoze contract tufunye mabega tubadde tufuna nga tukola contract emmwanyi ne zigwa ffe ne tusigalayo era kyobula tubadde ensi yonna etukungiriza nti kibinge egula bbeeyi lwa nsonga emmwanyi zibadde zikkakkana olw'okuba tulina contract emmwanyi nezisigala era tibaziva n'abantu nga bazijja ebusoga bazireeta eno mu kibinge naye ku luno obutafaanako nga bulijjo emyaka gino ebiri emmwanyi olwatuuka mu 88 nezigenda mu 3 mu mwaka oguwedde nakati emmwanyi zeeyongeza ate nezimala ennaku 2 ezikka kati yeena abalimi bagenda bazireeta nga za bbeeyi ate contract eri twali tulowooza nti bannaffe banaatuddiramu nti nga bwe mwatuwanga emmwanyi ziri wansi katubongeze era kuba abaguzi baffe tulina abaguzi ba mulundi gumu abaatuddiramu ne bagaa nti kale emmwanyi nga bwe zeeyongedde katubongezeemu naye abaguzi baffe ba mirundi 2 bo baagaana ne bagaa contract zaggwa mwe bulijjo bwe zeeyongeza bwe zikka nga mutugulira ku bbeeyi awo emisolo tuzizaako nnyo emabega tuli ba misolo era tetugirya naye bw'olaba nti tusasula peyi NSSF tusasula omusolo omulala emisolo mingiko tusaba waliwo enkola gye tulya nti abalimi tibabajjaako misolo naye balina gye tuyita tusaba tukubira pulezidenti w'eggwanga omulanga nti tuyingire mu abo
abayambibwako okuba nti emisolo ng'egyo kubanga ogenda okwekanga ng'osasula abakozi emisaala n'ojjako peyi n'ojjako NSSF ogenda okwekanga nga buli mwezi kumpi owa obukadde obugenda mu 15 kati ogenda okulaba omwaka okugwako bukadde 150 kati ebintu ng'ebi twali baddewo ne ssente oluusi ezitali mu magoba netufuna ssente nga zikola zigula emmwanyi bwe tutwala oluusi ne zituyambibwako nga timuli mu magoba kubanga bwogenda okugjako amagoba ofiseeko zosigaza oteekeko mu balimi obawe advansi tolina kyosigaza. Nze ngenda ku drafting ebbaluwa egenda okugendamu abo abantu ngamba nze netegeeza office ya commercial office tu drafting ebbaluwa tubaweereza olunaku lwe tugenda okubayita naye ng'abantu abo tujja kwagala basupko aba boodi kakati mmwe bamemba abalala kuba ne ba boodi era bava mu mmwe naye olw'okuba nti okwemulugunya kuvudde mu mmwe bwe mwawa obuyinza powers of attorney naye ajja kubeera mu lukiiko olwo ebinaava mu lukiiko olwo bwe binaaba byetaagisiza special general meeting endala munaaba mutegeezebwa bwe binaaba byetaagisiza special appointment eya interim committee era binaaba byetaagisiza bibategeezebwa naye ate ntegeezeddwa nti ne ejemu yammwe teri wala. So mbadde njagala tukkirize nti ofisi yaffe kegende ekole ekisoboka tufune olunaku olwa meeting eyo ebeewo n'abakulu abo ate eyongere okumulungula ensonga zino era ebinaavaamu bibaddiza. Mmwe abagezi bawana ab'ekibinge mutuyambe commercial office agenda tuyamba tusale amagezi gonna okulaba nga tuzza kibinge nga bwe yatandikira. Aso muyinza okuvaamu obutali butebenkevu muyinza okuvaamu okubeera nga tugenda kufiirwa gundi katale ka ggwanga n'olwekyo board mbasabayo kino musale gonna amagezi gwe manager okusasula abalimi musale gonna okulaba nga musasula abalimi kubanga buno bwonna obuzibu ekyokubiri abalimi buli ayina ssente nga zirina agreement gye yakolerako komyawo ssente mu abalimi mukomyewo ssente zemulina zisobole okukola emirimu gya kofi bino byonna tetujja gamba nti tuteeza nga tiwali ssente